bwe mulizuula nti erinnya lya mutapapa mu research gwenkola linsana mulitandika okulimpita olunaku olwaleero nkuleetedde ebyobugagga by'omukyala Rema Namakula n'ebitonotono ebimukwatako kabanga kawanvu mu comment section mu inbox yange n'amasimu nga gankubirwa nga mwagala ebyobugagga by'omukyala Rema Namakula mukyala Hamza ex wa nenda kale tusimbudde nkwaniriza goina atraba nawe atuliriza omukutu nsinzira ku Viki exclusive akuwereza simulala bampita Viki ngamba thank you so much for subscribing video nkusabye jimpereka like mkono gwange bweri nkola ya fake na watana bakwiranga otweyungako ambutongole nkusabye subscribinga bomala okusubscribinga hakwata mukadei kaje mkigambo personalize kateke mkigambo all mzungu wa gambia turn on that notification bell. Yes, bulichetekayo oberanga ate okifunira ddala bulungi. Hajja tikalodo musale nnyo yangambye nti Viki kano gendo kabawereze mu kujjukiza alomba dua kugwa inebizibu ebyenjawulo ebikusumbwa wandibadde omweyuna nga omukubirako ku simu oba n'omwhatsappingako kweyojola besembya 067 eri okumpi n'ekitabo ekiri mu Qur'ani akola ku nsonga nyingi ogoba kubya passport oba visa sente zikuyita mu ngalo butuze mu nsi ndala emirimu giyuga amaka gasagasagana n'ebizibu bingi byesisobodde kubeera nga ate mmenya olwakadde akatono kakati bw'oba omaze okubanga video ogiwaka like oba ng'okwata mu kigalo oba kyetuyinza okugamba nti ogiwadde omuliro ntandise buterevu naye ne bbugu muli nkute amukkirize ensooka enzijemu ekkooti eno then kati nzije mbikuwe mu bujjuvu olidda kuntenda nti weewaawo yeeyo kale omukyala Rema Namakula mukyala Dr. Hamza Sebunya because mwangamba ka speeding kasale kale ntandikidde wano kasala kakati omukyala Rema Namakula omwagala w'abangi ngenda kusooka nkubuulire sente ze wawe zisinga okuva nga sinaba nakubuulira bya bugagga bye temulaba nti abayimbi nga ba Spice Diana ba Sheebah ba Asinga sente zaabwe zisinga bazijja nnyo mu kuperforminga ku stages ez'enjawulo mu budde obw'ekiro Rema Namakula awo siwe wali obugagga bwe oba siwe wava sente za Rema Namakula ezisinga obungi ziviira ddala mu kuperforminga oba mu kuyimba ku mikolo misanatuku nga n'obudde tebuzibye ekyo nkimaze ngenze ku kyatuleese kakati omukyala Rema Namakula ono mubimu ku byobugagga byalina mukkirize ntandikire ku by'entambula avuga emmotoka emanyiddwa nga Toyota Land Cruiser V8 ya kala ya black era ng'emmotoka eno egula sente buwanana tuyinza okugamba nti zezimu ku ezo emmotoka eziriko ez'omulembe oguliko eyo njimaze oba mwagala mbanyonyola ebisinga ku ezo wandyebuuza V8 ya sente mmeka ekyo nabagamba nti ebbeeyi y'emmotoka buli lunaku ekyukakyuka bwe nkugamba olwaleero bbeeyi gyegula ate oyinza okuddayo okukebera nga ebbeeyi ekyuse so ebbeeyi n'engireka bw'aba tatambulidde mu mmotoka eya V8 black Range Rover gundi Land Cruiser omukyala avuga oba ye nannyini w'emmotoka era still Range Rover Sport mu kala eya black era nga n'emmotoka eno tugibalira kwezo ezimu ezikyasinze okubeera ez'ebbeeyi era ez'omulembe Range Rover Sport ya black gigate ku V8 ndooza kati awo tutandise tusimbudde omukyala y'omu Rema Namakula bwe yali akyali n'omwami Edirisa Musuuza Edi Kenzo nga akyasula mu maka ge agasangibwa Esseguku omukyala ono teyali mupangisa sigamba nti yatuula mu maka ga Kenzo lwakuba nti yali talina wakaawe nedda ekyo si kituufu omukyala Rema Namakula yali already azimbye ennyumba ze era nga zino za mizigo yali azizimbye mu bitundu eby'oku luguudo lwa Ntebe Road wamanyiddwa nga Kajjansi omukyala Rema Namakula ng'ogyeko ennyumba zino eziwerera ddala mukaaga y'omu wetwogerera olunaku olwaleero nga mu bitundu ebyabayita ababiri alinamu apartment
enamba era gy'otunuzaako amaaso go n'ogamba nti weewaawo. Sijja koma ku apartment omukyala Rema Namakula gy'alina mu bitundu ebya kubayita ababiri. Ono investments ze ezisingira ddala ziri nnyo mu bintu bya properties. Be bayita ba property master omukyala Rema Namakula. Kati ono aba property master oba abeera property miss. Twabanga ku ssomero miss ne master miss. Anyway byebimu. So omukyala ono alina company ediringa mu by'okutunda n'okugula amataka n'amayumba. Bwe njogera ku property master oba abeera property master, property consultant, saasoma nnyo nemmanyi okunoonyereza munyambekaawo mu comment section. Yes. So company eno si yagiddukanya wabula company ye CEO wa company eyo ediringa mu kutunda n'okugula amataka okosaako n'amayumba. Njogera ku mukyala Rema Namakula. Bwe yajoyininga oba bwe yeegatta n'omwami Dr. Hamza Sebunya, obugagga bwe bweyongera. Wenjogerera olunaku olwaleero nga Rema Namakula ayina ze tuyita zisemaduuka 2. Bw'ona agenda supermarket eri awo ekitende ku mukono ogwa kkono, supermarket eyo ya mukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Agifunye embiseera wabeeredde n'omwami Dr. Hamza. Njogera ku semaduuka mu luzungu ze muyita supermarket. Bw'ona agenda mu bitundu eby'ennansana, omukyala Rema Namakula ayinayo supermarket era nga nayo y'emu ku ezo ezisinga obunene. Mwagala mbongere ebisinga ku ebyo? Omukyala Rema Namakula wandibuuza nti emmotoka, apartment, otugambye n'ezisemaduuka 2 bwe bugagga bwe byokka? Nedda. Ng'ogyeko emu ku company ezikyasinze okubeera nga zimuwa ssente eyo gy'akoleramu ey'okutunda n'okugula amataka. Ekintu ekirala ekisinga okuleeta ssente z'omukyalo ono, nakugambye nga tutandika vidiyo eno, nti kwe kupafominga ku mikolo. Rema Namakula bw'oba tolina miliyoni 5 kudda waggulu, tosobola kwogera naye mbw abeeko omukolo gwakuyimbira. Abaali bamukozesezzaako munanjulira kebibeere nga bitundu by'e Kampala wano. Oyo ye Rema Namakula. Wandibuuza obugagga bwe buba buweddeyo, nja kugamba tuula kalira kasooba nga vidiyo maze okugiwa ka like n'okusubscribinga baba tonna tweyungako mbutongole, n'okwata n'emukadde n'okajja mu kigambo personalize n'okateeka mu kigambo all. Omukyala Rema Namakula alina ne saluuni mu kibuga Kampala era nga saluuni eno nnene ddala esuubuza saako n'okusiba abakyala. Kyentegeeza mu kusuubuza kyeki nti abasaluuni entono bajja ne basuubulaawo ziba gadgets, ziba equipment, ziba ki ne basuubulaawo ebikozesebwa mu masaluuni. Era ng'ono omukyala Rema Namakula ebintu byatunda mu saluuni eno oba byasuubuza mu saluuni eno abyetikkira direct okuva mu nsi ez'ebweru n'abyetuusiza wano, ye talina waabisuubula ng'atuuse wano. Omukyala ono Rema Namakula bwe naayagala nkubuulire nkwongereyo ku bugagga bwe, nyinza okukeesa n'ensula. Bwe tuba tumukompeyalinga mbakyala abalina ssente, sisobola kugamba nti azitowa biliyoni za ssente bwe ziti, wabula kye nnyinza okusimbako essira nti ssente z'alina zisinga ez'abayimbi bangi be mulabako era be mwegomba, sinakini n'ababa inspiring. Bampita Vicky omukutu nsinzira butereevu ku Vicky exclusive. Thank you so much. Video bwate nabakubeera nga ogiwaka like, nkujjukiza gikampere natanatweyungako mbutongole. Nawe nkusabye subscribing, turn on that notification bell ntegeeza kwata mukadde. Kajja mu kigambo personalize, kateeke mu kigambo all. Ate era nga nawe oli waddemba okutweyungako mu comment section. Kwani gwe wandyagadde okumanya ebimukwatako, biographies oba ani gweyagala okumanya assets ze ebyobugagga bye, awo mu comment section. Era nawe osobola okugamba nti Vicky okusinziira bwe mmanyi ABCD
waliwo kino kyoleseyo n'ebimu mbirekayo olw'embeera y'obudde n'ebyokwerinda by'abantu simala googera byonna nnondobamu ebyo ebiri supposed okuwulirwa mu matuugo bwentyo bwenkoze tusinkana ate mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba.